TV ogasoma leero kibadde kitya ku radio? Tekinzibuwalidde kubanga tulina mawulire nali nkozeeko ku radio n'olwekyo mpulidde nga kinnyanguye okukola lwakuba nti kale waliwo weneerabiddemu n'ebitawo bayiti ngiyiseeko n'ennyungu ewalala nga neerabidde otakuba bayiti naye ensirese ne bagizannya ono obusoose okusoma mawulire ku radio? si gwe busoose okusoma mawulire ku radio nanisomeka amawulire ku radio ku Magic 100 so si gwe busoose. Ssaabasajja badde akuwulira awulidde otya? Ndi musanyufu nnyo okuweereza beeno olwaleero nsanyuse nnyo kubanga kisa okuweerezaako owabeeni. Osomye ne minisita wuuno ekitundu tekisanze otya? Ampisiza bulungi nnyo tukwataganya bulungi nnyo mu studio era neesiimye okuweerezaako naawe. Neesiimye okubeera ne Sandra naye nkuvuganya ekifo kyo kiri mu lusuubo ekyokusoma amawulire. Sandra mpa obubaka eri bakyala banno. Obubaka eri abakyala essira njagala ndisimbe ku ffe ffennyini nga tulaajanira gavumenti tulaajanira bakama baffe n'abasajja bonna okututeeka ku mwanjo naffe abakyala twekolemu omulimu. Bw'oba ng'oli mukyala ng'olina w'oli kwatako mukyala munno naawe omutumbule y'engeri yokka gye tugenda naffe okwesembeza bwe tuba nga tetwewaddeeyo naffe kweyamba ate abalala banaakola batya. Tubeere ekyokulabirako eri ffe ate olwo gavumenti n'abalala bonna abakwatibwako bajja kuba balina we batandikira. Webale nnyo. Amanya nze Zaharamana Lirika, Speaker wa Kampala. 88.8 CBS FM.